Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. atenderezebwa Allah nyini matenda amajjuvu agatali mu bukendeevu. Tumwegayirira Allah asse okusaasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah gwe yatusindikira rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga twesibirira entanda gye tugenda okugenda nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'entanda eyo si ndala yakubeera nga Allah tumutya. watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Twesibirire nnyo entanda esinga obulungi ye muntu gy'asibye ng'erimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu buno Allah bw'atutaddemu bwa kiseera kitono. Essaawa yonna ekyengera kino eky'obulamu Allah kitujjako, ate tugende mu bulamu obulala obutaliimu kukola, wabula obw'okusasulwa ebyo tubadde tukola ku nsi kuno. N'olw'ensonga eyo, buli ali wano ku duniya Allah amutaddewo okukolerera akhira. Tatutaddewo Allah lwa kukolera birala, wabula Allah tutaddewo tubeere nga tukolera akhira eri obuddiro bwaffe obw'olubeerera. Either obuddiro obwo bwa mujjana, buyinza okubeera obuddiro ng'obuddiro obwo bwa muliro. Naye buli yenna Allah gw'atadde wano ku mwaliiro ogw'ensi, lulunkana nnyo obeere ng'okolerawo ebyo Allah by'ayagala. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza nnyo okwogera ebigambo bisatu buli we bukya naye obuwungeera, ebirimu okukakasa, nga ddala okukakasiza ddala raditu billahi rabba, okukakasa nti Allah ye mulezi wo. Bw'omala okukakasa nti Allah ye mulezi wo, mwesigamire mu buli mbeera yonna. Raditu billahi rabba, kakasa nti Allah ye mulezi, yatambuza obulamu bwo bwonna. Nasiyatuka biyadihi, obulamu bwo bwonna obw'essanyu n'obw'ennaku biyadihi, buli mu mikono gye. Obw'obwavu n'endwadde buli mu mikono gye. Kwekakasa nti raditu billahi rabba wa bil islami diinan, okukakasa nti obusiraamu ye ddiini ey'amazima. Bw'omala okukakasa nti obusiraamu ye ddiini ey'amazima,
weewale buli kyonna ekyonoona eddiini ye ey'obusiraamu kal ishraaku billah ng'okugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala kubanga buli agattika ku Allah emirimu gye Allah gisazaamu omuddu akakasa buli we bukya buli we buwungeera nti wabil islaami diinan nkakasa nti obusiraamu yeddiini haqqan eddiini ey'amazima Allah gye yatusiimira wabimuhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyan wa rasula nakakasa nti nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyan wa rasula ye nabbi wa Allah gwe yatuma ate era nga ye mbaka wa Allah khatamul anbiya asembayo mu bannabbi bonna ebigambo ebyo omusiraamu ali ku nkola entuufu alina okubyatula ku makya n'akawungeezi ebirimu okukakasiza ddala okuviira ddala ku mutima n'abyatuza olulimi lwe ti raditu billahi rabba wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyan wa rasula. Ebigambo ebyo bitono bisatu naye ate bye bigenda okukola omuwendo omunene nga tuli mu kabuli era mwemuli ebibuuzo Allah byagenda okubuuza ahlal kubur bannanyini kuyingira ntaana be baffe ate nga ffenna tuli bajiyingira. Eyo ye pepa ya buli kitonde kyonna Allah kye yatonda ku nsi kuno nga muntu kutubuuza Allah man rabbuk ma diinuk man nabiyuka. Ebigambo ebyo bikakase obikolereko wabula tobikwata bukwasi bukusu wabula kwe kubyogera haqqan nga ddala okakasa nti Allah ye mulezi era n'okakasa nti eddiini ey'obusiraamu yeddiini ey'amaki ey'amazima ne weewala byonna ebikontana n'eddiini ey'obusiraamu n'okakasa nti nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamutuma gye tuli n'omugoberera n'omugondera n'oteeka mu nkola ebyo ebyajja ne nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza tuli kubikwatagana n'amateeka agafuga ebyobusika. Omulundi ogwayita twannyonnyola arkanul irith, empagi eziyimiriddeko okusika, omuli alwarith asika gwe twatunuulira ateekeddwa kufaanana atya. Ekyokubiri almuwarithu gwe basikira, asikirwa ateekeddwa kuba ng'afaanana atya. Empagi eyokusatu yemaali ekola ki? Emaali esikirwa. Nga nva ku nsonga ezo njagala kukubiriza abasiraamu nti ekigambo ky'okubeera nga Allah yatuteerawo amateeka agafuga ebyobusika kwali kuyamba ffe na kutusaasira na kukuuma zzadde lyaffe n'okukuuma obumu obw'obuki obwa famire era obutabba maali ya buki ya busika oba ey'omugenzi. Era obusiraamu nga butatukkiriza taakhiru kismatul mirath, okukeereya okugaba emaali ey'obusika. Abantu bangi bakeereya okugaba emaali ey'obusika abaali badde basaana ogisikira ne batuuka n'okufa ne bagenda nga hakki yaabwe tebagifunye. Abasigaddewo abalamu ne beerabira nti haadha dhulmun, obwo bulyazaamaanya bwennyini obw'olwatu. Omuntu bw'afa emaali ye egabibwe mu busiraamu. Era nkubiriza abasiraamu naddala abaana ab'obuwala ne famire ezitaliimu kutya Allah, ezitaliimu ddiini, ti emaali yammwe mugijje mu ba administrator general
kubanga ba administrator general bagigaba kiki kyenkanyi rijalan wa nisa dhukuran wa inatha ab'obuwala babawa kyenkanyi n'ab'obuki n'ab'obulenzi. So nga shariya amateeka ag'obusiraamu gatunuulira engaba y'emmaali ey'obusika mu mbeera ya bwenkanya. Allah n'agamba nti lidhakari mithlu haddil unthayain. Buli wokuba mu mateeka ag'obusiraamu ebituli n'olaba nga shariya yali azaamaanya omwana ow'obuwala, shariya yali azaamaanya omukyala, Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa ti lidhakari mithlu haddil unthayain. N'atutegeeza Allah n'atugamba nti walaysa dhakaru kal untha, omwana ow'obulenzi tabeeranga wabuki wa buwala. Naye ogenda okulaba famire emmaali baagala zitwala wa administrator general. Administrator general ayinza obbayambako okulambika baani ba administrator n'okubawa ebbaluwa engeri gye balina nti be balina amateeka amakakali, naye ng'emmaali yaffe tugize mu buki mu busiraamu buli muntu agifune nga Allah bwe yakola ki bwe yagimuwa. Tusiime Allah kye yatulondera kyekisingamu obuki obulungi. Olwaleero njagala kuyingira mu kye bayita al wasiya, okulaama. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayla alwasiya lilwalidaini wal aqrabin haqqan ala almu'minin aw haqqan ala almuhsinin. Allah yatulalikako okufa we kuba kutusemberedde okuleka ekiraamo ekirungi. Buli woleka ekiraamo ekirungi ekitagenda kuteeka famire yo mu nsasagge mu nkaayana, ofunamu empeera ewa Allah gwakirese. Era omusiraamu takkirizibwa kuleka kiraamo kyonna fiiha idrar, nga kirimu okukosa abalala. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti al idrar fi lwasiya min alkabair, omuntu aleka ekiraamo nga kikosa min alkabair, kigwa mu mazambi amaki amanene. Omuntu agenda n'aleka ekiraamo nga kikosa abasika n'abaako bammye, n'alamba ekisukka ekimu ekyokusatu mu maali ye, n'abeerako abantu bamme ebyobusika idraran lahum, nga kubakosa. al idraru fi lwasiya min alkabair, buli aleka ekiraamo ekikosa min alkabair kiyingira mu mazambi amaki amanene. Ne wabeerawo era ekiraamo nga kikosa, ye muntu okulaama ennaama etali yabuki etali ya busiraamu, ne yeerabira nti buli kyonna ekikolebwa ku mufu nga kiri bweru wa busiraamu kikosa omufu, ate ne kiyingira mu mazambi amaki amanene. Muntu agenda n'alaama bwenfanga mundekawo ennaku 4, bwenfanga munziikanga nnyimiridde, bwenfanga mulindanga abaana bange abali ebweru bonna ne baggwayo ne munziika. Mulimu n'abasiraamu abeewuunyisa abalaama okubaziika muki mu makeesi. Saagala kuntwalira mu bugoye obwo, bujja kumpeebuula. Hadhihi lwasiya tadurru lmayit, ekyo ekiraamo kyolaba omuntu kyalaamye kikosa omufu. Era obusiraamu butukkiriza okukyusa ekiraamo kyonna ekiraamiddwa nga kiri bweru wabuki wa busiraamu. Kale buli yenna alaama
alaame nga tasusse ensalosalo za busiraamu. Laama ennaama erimu amateeka ag'obusiraamu. Bw'oba tomanyi kulaama yita abakugu bakuyigirize balaama batya, nga Allah bw'ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun, mubuuzenga abamanyi ku ebyo bye mutamanyi. Kisinga okwewuunyisa, eby'edduniya tubuuza abatusinga, eby'eddiini twagala kukola nga bwe tukola ki, nga bwe tulabye, naye eby'edduniya tubuuza. Teri yasobola kanika mmotoka nga tagimanyi gikanika, naye eby'eddiini buli omu akola nga bw'asanze. Naye al-idrar fi lwasiya min al-kabair, buli wooleka ekiraamo nga kikosa kiyingira mu mazambi amaki amanene. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Nga sinaba kutandika na nsonga ezo, lwaki abantu tebalaama? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ibn Umar, yagaa nti ma haqqu mri'i muslim lahu shay'un yusi minhu illa yabitu laylatayn aw thalatha illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'i muslim, teriyo musiraamu yenna, lahu shay'un yusi fihi aw minhu, ng'alina ekintu kyonna kyalaama, yabitu laylatayn, neyeebaka ebiro bibiri, aw thalatha oba bisatu, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, okujjako ng'ekiraamo kye akirina kimuli mitwetwe. Buli yenna alina kyalina okulaama, teyeebaka biro bimeka, bibiri oba bisatu, okujjako ng'ekiraamo kye kyakirina. Abaffe olina ekiraamo oba tolina kyolaama? Kubanga atalina kiraamo yoyo atalina kyasobola kulaama. Oba tegeeza atalina kyalaama, tebategeeza bya bugagga. Banaakuziikawa? Ani agenda okukusaalira? Ani alikussa mu ntaana? Ebyo byonna omusiraamu alina obitunuulira, bikwatagana na ddiini ye. Kyobula abaganda bange abasiraamu, buli yenna alina kyasobola okulaama, teyeebaka biro bisatu okujjako ng'ekiraamo kyakirina. Ibn Umar yagamba, saawulira kigambo ekyo okuva mu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, famarrat alayya laylatayn, nempitibwako ebiro bibiri okujjako nga nina ekiraamu. Saddayo kuwulira bigambo bya Nabbi, neneebaka ebiro bimeka? Bibiri okujjako ng'ekiraamo kyange nkirina. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Ekisookera ddala, aljahlu bi ahamiyati lwasiya, abantu obutamanya bukulu buli mu kiraamo. Ekiraamo kikulu kyekitereeza ng'omaze okuvaawo. Ekiraamo kikulu eri obulamu bwo nga gw'ogenze. Okumanya kikulu kijjawo n'enkaayana mu famire. Abantu buli woofa, buli omu ayogera byasanze. Abantu buli woofa, buli omu asobola okukuteekako buli kyayagala. Naye laama. Kola ki? Laama. Ate tugenda ne tulaama ebitaliimu makulu. Tegerekisi, olina alaama ebitaliimu makulu. Bwe nfanga, bannabyabufuzi bonna ab'ebibiina boogeranga. Musomanga ebirango byange byonna, buli azze okunkubagiza byonna ne mbimalayo. Ebitaliimu makulu bye tulaama. Ate ebyamakulu ne tubikola ki?
naye lwaki abantu tebaagala kulaama? Ekisookera ddala aljahalu bi ahamiyati lwasiya, obutamanya bukulu buli mu kulaama. Senga tumanya obukulu obuli mu kulaama, senga buli muntu alaama. Kisookera ddala okulaama kulimu empeera, ibaada gyosinza nayo Allah buli woolaama. Era tujja kuyingira tulabe tulaama tutya, tuwandiika tutya ekiraamo. Ensonga ey'okubiri eremesa abantu okulaama kwe kusuubira anna kulla man yuusi, ti buli yenna alaama karuba ajaluhu, nti entuuko ye eba etuuse. Awo abasinga wetuwanikira kwe kusuubira nti buli akola ki? Buli alaama ajali eba etuuse. Njagala olwaleero ddeyo awaka ogezese ku mukazi wo, mugaye njagala kulaama, leeta epeeni naame olabe. Bw'ataakube mulanga ogenda kundeka otya? Ondekedde kaki? Abaana kubanga bamanyi buli alaama agenda kukola ki? Aba agenda kufa. Abamu bw'omugamba nti ngenda kulaama ng'agamba teweesembereza ajali, tosembeza kufa. Baganda bange abasiraamu, buli afudde yenna amala kulaama. Kati ebimu ebitugaana okulaama kwe kusuubira nti buli alaama ajali ye eba emaze okutuuka. Songa ekyo kikyamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi gyensomye, hadisi ya Ibn Umar, ma haqqu mri'i muslim, teriyo musiraamu lahu shay'un, alina ekintu yusi nga yali kiramidde abantu, yabitu lailatain, neyebaka ebiro bibiri nabulizaako, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi abu indahu, okujjako ngaekiraamo kyakirina. Naye abantu basuubira buli alaama ajali eba esembedde. Gugezesaako leero oyita abantu bagende njagala kulaama, oba maama wo mugende njagala kulaama, ajja kubuuza mwana wange osazeewo ofe? So nga n'okufa si gwe okola ki? Si gwe osalawo. Kati ebikwatagana ne ajali n'okulaama birala, si nti buli alaama aba agenda kukola ki? Aba agenda kufa. Bangi abafudde nga n'okulaama babadde tebakulowooza nako, Allah n'abakwata n'aweya. Naye laama, tujja kulaba bw'olaama ekiraamo okitereka otya, kubanga ate era abamu tulaama bubi. Olina alaama ate omusika n'amuteresa ekiki? Beneficial ate omuteresa otya ekiraamo? Agenda okufunamu. N'oteresa ate omukyala bw'akyusa omukono, bwakiwa taata we, bwakiwa omwana we, emaali yonna n'agamba yange. Abamu bakola n'ejjoogo, n'abeera n'ettalaka n'agirekerani mujja we, nageeyo ettalaka ya mujja we, bwenfanga ogijjangayo nti namukola ki? Namutalaka. Hatha khata. Kati abantu abamu basuubira nti buli alaama agenda kufa. Ensonga eyokusatu egaana abantu okulaama tuulul amal. Abantu basuubira nti balina obuwangazi buki? Bungi, alaba akyaliwo. Baganda bange abasiraamu, ajal, okufa tekulina buwangazi. Essaawa yonna Allah atusalako, essaawa yonna Allah atugyamu omwoyo. Kale omuntu agenda neyeraba nga akyali, alaba muli akyali boy child, obuwangazi abulina. Alaba muli akyali girl child, alaba akyaliwo. Asuubira nti akaddiye yalina okukola ki? Yalina okulaama, kubanga ye agenda kufa. Era omuntu agenda n'asemberera awali jjajjaawe, jjajja olinayo ekiraamu, ate ggwe ekikyo kirwa.
goyinza n'okusooka jjajjawo ate jjajjawo n'akuziika. Kati tuulul amal abantu balabanga obuwangazi bakyabulina. Buli muntu alina okutunula bw'ati ng'alaba talina buwangazi. Mulaba abasajja Abasudaani abo mu byafaayo byabwe mu bajjajja baabwe bali, ekitambaala ekyo kye basiba ku mutwe mukiraba obunene bwakyo. Bo kalica yaabwe yali etegeeza nti essaawa yonna akola ki? Wenfiira eno yessanda yange mu nzinga omwo, ng'atambula buli kiseera ali redde. Naye ffe oli bwe yeetunulamu nga muvubuka, bwe yeetunulamu ng'akola ki? Akola ki? Agenda n'akola ki? N'agenda mu jimu. Tuli fena ng'alaba akola exercises, alabanga akyakola ki? Alabanga omulamu akyaliwo. Naye tuulul amal, obuwangazi obuwanvu tebukulimba. Kati wano abantu babala 236. Lwaki olowooza ku bintu ebitannaba kubaawo n'ebitajja kusoboka n'ebyotasuubira nti ojja kukola ki? Ojja kubaawo. Katuulul amal, obuwangazi obuki? Obungi. Omuntu agenda n'alaba nga waali akyalina obuwangazi n'alemesebwa okukola ki? Okulaama. Naga bwe ndi kaddiwo eyo ndiraama. Ekyokuna be bantu okusuubira nti buli alaama ateekeddwa kuba mugagga. Ssebo n'omwavu alaama, n'omwavu abaako n'akake, n'omwavu asikirwa. Ako kaalina mu butono bwako, waliwo abakakola ki? Abakasikira. Kalaame. Tolina baana? Tolina ngoye mu badde ezambala? Zisikirwa abaana. Kati abantu abamu basuubira nti buli alaama ateekeddwa kuba mugagga. Kumbe n'omwavu akola ki? Alaama. Hadisi bwe yali ejja teyagamba nti abalaama bateekeddwa kuba bagagga. Nabbi yagamba nti lahu shay'un yuswi, alina ekintu ky'alaama. Teyeebaka biro 2 okuggyako ng'ekiraamo kye kimuli mitwetwe. Tegerekisi, kiraamo kye kiteekeddwa kuba miki? Kiteekeddwa kubeera nga kimuli mitwetwe. N'olw'ensonga eyo, ensonga y'okulaama mugitwale nti nkulu. Tuli fenna abantu abasinga obungi tulaama bubi. Olina alaama emmaali yonna n'agiwa omwana ogwo, omwana omu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la wasiyata lilwarith, omusika talaamirwa. Omuntu agenda akusikira alina sheya mu maali yo, tebamulaamira kubanga oyo Allah yakola ki? Yamuwadde. Ate lwaki omulaamira? Hakki ye emanyikiddwa, kyateekeddwa okufuna kimanyikiddwa, kiri kiriya. Tegerekisi, njagala leero njogere nga mmaliriza okutunuulira nti lwaki abantu tebaagala kulaama, n'ensonga endala etulemesa okulaama kwe kulaba nga ate tutunuza mu bantu baffe ebiraamo byaffe. Tuli fena ibda alwasiya ye muntu okubeera nga ayolesa okulaama kwe eri abantu abamuli ku lusegere. Nga ki? Kazawujatihi, ng'okulaga mukyala we ekiraamo. Kasita amala okimulaga bweppa n'amutiisa nga bw'agenda okukola ki? Okakkana nga akikoze ki? Akivuddeko. Koogeza n'olaama, gundi yalaama wano, waayita wiiki n'afa. We yali ajaliye, ate Allah yamuyamba nako okulaba nga alaamye ate n'akola ki? N'afa. Naye buli wofa nga tolaamye bingi, kubanga bannange waliyo okufa okwekibwatukira. N'obeera awo n'ofa bufi nga tolwadde. Naye twagala tutunuulire al-hikamu. Lwaki obusiraamu bwatugamba okulaama? Ensonga ze njagala njogereko.
ekisookera ddala ziyadatul ujur, Allah okutwongera ku mpeera nga tugenda okufa. Buli woolaama ennaama ey'obusiraamu, Allah mu kiraamo ky'olaamye akuwa empeera. Wattakarrubu ila Allahi bil amali salih, oba osembedde eri Allah n'omulimu omulungi ogugenda okulambika obulamu bwe obusembyeyo ku nsi. Fi waqti shidda wal kuruba, mu kaseera ak'obuzibu. Gundi alinayo ekiraamu Yesu, yalaamira gundi yabanga amusaalira. Ate mbanga mulaamira abantu ababasaalira, mutunule mu akiida z'abantu. Omuntu nga akiida ye salaama swafiya, nga namu nyonjo. Lwaki olaamira omushiriku? Lwaki olaamira omukubi w'ekitabo olw'okuba seeka mukulu asiba ekitambaala ekya guriini? Seeka mukulu nnyo, asomeddwa n'enkuba neddayo, n'ogwoyo gwe njagala nsaalire. Mulaamire abantu nga mutunudde mu akiida zaabwe, enzikiriza zaabwe. Omuntu ayinza okugamba otegeera otya omuntu nti akiida ye ntuufu? Kubanga si ffe tufuga ebiri mu mutima, naye omuntu omumanya. Waliwo bamaseeka nga bakubi ba bitabo, abalaguzi, abo abasomerera abantu amaduwa. Lwaki omulaamira? Noga nti oyo abanga nsaalira, oyo yanzisanga mu ntaana. Mulaamire abantu nga musoose kutunula ensinza yaabwe ne Allah, enkolagana yaabwe, akiida, enzikiriza yaabwe mu Allah nga salaama, nga balina akiida ddala, akiida entuufu. Gwoba tomanyi ekyo kirala, naye njogera ku muntu amanyikiddwa nti akiida ye erimu ebiki? Ebituli, tomulaamira. Omumanyi mukubi wa bitabo, asomera abantu ziramuli, agiraagira abantu awo, agaba edduwa ez'oluzaalo, azzaayo ababuze, simanyi akwata ababbi. Kuye tumulaamira. Akiida ye si ntuufu, erimu ebituli. Agaba edduwa ez'enzaalo. Otunuulira omuntu eddiini ye n'obulumi bwakulinako senga oba ofudde. Mulimu abantu abasaalira abantu ne weewuunya, n'ogamba takibiira agimaze, alifatiha agimazeeyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, mutwale. Mutunulira abantu abalimu eddiini n'okulumirirwa omufu. Kyova olaba kirungi nnyo bw'obeera mu famire, Haji Kalisa, ng'oli mu famire nga mulimu omuntu munnaddiini, mulaamire nnyo, kubanga owa famire yakukola ki? Akulumirirwa okusinga omuntu gwe bajja okupangisa obupangisa. Abamu aba famire tukola ensobi, ne tutunula mu bantu abazze okukungubaga, ne mutunulamu asinze okunyirira mu kanzu y'otukulembere. Abamu bajja okuzika nga ataddeko ejjubba, kumbe musawuzi, ne mumulonda akulembera ejjeneza. Temmala galonda abantu be mutamanyi, kubanga abantu bazze okukungubaga. Ono oluusi simanyi waawa, naye nga wallahi enzikiriza ye mu Allah, asaba n'abafu. Olw'okuba mumulabye ayambadde ejjubba, asibye ekiki, temmala gabuguma bwe mutyo. Bwe mubangamu mu famire yammwe omuntu alimu eddiini, bwe mukakasa nti ono ye sheekhe waffe wa famire, asobola n'okulumirirwa mayiti, mumukwase obuvunaanyizibwa bw'okusaalira jeneza bw'oba tewalaama. Singa bwe mumala galonda buli abazze mu kidaala. Tulina enkola oluusi enkyamu, tugenda ne tubeera nga tuli ku mikolo nga waliwo abakulira eddiini, ne tugamba nanti engeri ono gye tuli mu ttwale lya wano, ow'ettwale ono omukulu yalina okukola ki? Okukulembera. Ekyo kikyamu. Ow'ettwale si tteeka nti alina okukulembera. Ntegerekisi? Omuntu okujjako nga tumaze mumutunulamu nti ddala akola ki? Naye so si kutwala butwazi nti ono yewetwale mu kitundu wano nanti we tuli yalina okukulembera mu jeneza. Oli bw'aba alina gwe yalaamira, yalina okusaalira.
kale lwaki tulaama ngambye ensonga esookera ddala ziyadatul ujur, Allah okwongera omuntu ono empeera olw'okusembyayo omulimu omulungi mu kaseera ak'obuki ak'obuzibu n'abeera nga alaamye, walhajata ila alhasanatu lwahida, n'abeera nga ekyo ekirungi kyasembezaayo alaamye mu nnaama ennungi nga Allah agenda mumuwaamu empeera. Kitegeeza okulaama Allah atuwaaki empeera kasita olaama obulungi. Gyegimu ku mirimu era omuntu gyafundikira nagyo egifundikidde obulamu bwe obw'okuva ku duniya, yalaama bulungi. Kyova olaba nabagambye nti al idraaru fi lwasiya, alaama ekiraamo nga kirimu okukosa, tegerekisi min al kabair, nga Ibn Abbas bwe yagamba, kigwa mu mazambi amaki amanene. Ensonga ey'okubiri lwaki tulaama, baraatu dhimma, okwejjako ebituli mu bulago. Baraatu dhimma, buli woolaama oba weeyambudde omuguwa ogukuli mu bulago. Bibayaani ma fi dhimmati linsan min duyunin, kubanga mu kulaama kwo ogenda kwogera amabanja agakubanjibwa. Kati buli woolaama noga nti gundi abadde mmanja, oba gundi namusasula, oba wejjeeko muki omuguwa mu bulago. Wama lahu min huquuq, ne huquuqu z'abantu n'ozizzaayo. Eyo firiji eri awo si yange, banteresa ki nterese, n'ogijja mu baana be bateekeddwa okusika, n'obeera ng'oli kiriya. Eno TV si yange, ya mwannyinaze. Ekyapa ekyo si kyange, kiriko nnyini kyo wajjanga mukimuwa. Kati buli woolaama baraatu dhimma, wejjako omuguwa mu bulago. Okwejjako omuguwa mu bulago guyinza okuba guyitidde mu mabanja. Mabanja n'ogamenya, nina hakki y'abasiraamu, nina omusiraamu nina hakki ye. Ekyokubiri kwe kulaamira abantu bo ng'omaze obbatunulamu nti abantu bano wenfa bayinza okunkubira emiranga ebiwoobe, n'ogamba bwe mbanga nfudde temunkubiranga ebiwoobe, kubanga nabbi yagamba nti maniha ila almayit au ala almayit, teriyo muntu gwe bakubira biwoobe okujjako nga Allah amubonereza nakyo. Kati buli omanya nti mukyala we asobola okusansabaga, baganda bwe basobola okusansabaga, ne bayuza engoye, ne beekuba ku matama, ne basansabaga, ne bakuba ebiwoobe, ondeseewa, ondekeddaani, ogenza otya, ondeseewa, ng'okiwandiika. Kubanga buli muntu famire yagimanyi. Bw'otagamba nti ndimanya ntya nti bakuba ebiwoobe, famire yo gimanyi obunafu. Bayinza n'okuba famire esobola okulekawo ennaku mmeka? 3. Gwe kyejjeemu mu bulago muno obagambe bwenfanga munziikirangawo temunsuza. Kati bo bye banaakola byonna nga byawukana n'ekiki, wallahi be bagenda okubonerezebwa. Kati buli woolaama wejjako omuguwa laama, mundekanga ku nsi, okyayagalako ki? Singa obadde oyagalako lwaki ofudde? Naye omuntu agenda n'alaama n'akaluubiriza abantu, alina amakaana, buli mu maka gange muntwaleyo ennaku 2. Ezo nnaku meka zalina ku nsi? 8. Alina kugenda eri banne. Kati baraatu dhimma, buli woolaama wejjako muki omuguwa mu bulago ebyalikoleddwako ebiki ebikyamu, amabanja g'abantu ne bagasasula. Waliwo abantu abalaama n'aleka famire mu bwavu lwakubonaabona na mulambo gwe. Omwana afiiridde ku kyeyo n'agamba enfiiranga wadde ndi Dubai, musitulanga mayiti yange, njagala kugiziika Mityana. Mwana n'afa, famire n'esonda sente,
ne batunda ekibanja, maama n'atunda kabada, baleete ki mayiti. Gwogenze famire n'ogereka mu bwavu kutikka mayitiyo, bakutikka ojja okole ki? Bakuzza obeere ki? Omuntu waafiira we bakola ki? We bamuziika. Kati we bakuzza n'otegeera nti kati oli ku airport, onootegeera nti kati bakutadde wammwe, naye omuntu n'ateeka famire ku bunkenke ne basonda ssente ne bayita ne mu bantu ne batuuza famire entuuzo ez'enjawulo, banoonya ssente z'amayiti. Kubanga omugugu gw'amayiti bannaye tegubanga gwangoye. Omugugu gw'amayiti bagukyajinga bulala. Kiringa wa bodaboda, olaba n'aba bodaboda n'ategeera nti ofiiridde ku bodaboda, olowooza akugyako 50 nti abadde akutwala Mengo, era kategeera nti ono atuddeko akoze eki? Esente abala za mulambo. Naye butya nga bakupakidde mu nnyonyi, obunyabonya famire, batunze ente, batunze kabada, batunze firiji, basaze ku kibanja, banoonya ssente z'amayiti. Oli nno mu firiji, bakutereka mu firiji, omuntu nannyogoga bw'ati. Nalabako mayiti mu firiji nendabira ddala ng'ate azaabu yakubiri. Kuba ndi Makka eyo batututte okusoma, batutwala okututendeka, banaaza batya mayiti, bagikolako biti ebintu, ne batugirayo mayiti omusajja ng'eri mu firiji, nga bw'olaba empagi eyo okukakanyala bweti. Olwaki? Olwa ice mwe bagikuumira muli. Kati lwaki bakutereka bwe batyo mu firiji ne bakunyogoza n'obonyabonya famire yo? Akati ebyo byonna byonna olina obikola ki? Okubiraama. Ntegerekisi ensonga ey'okumeka? Eyokusatu, lwaki obusiraamu tulaama himayatul amwal, okukuuma ssente zaffe oba ebyobugagga. Mu kulaama mu bimu ebigenderwa mulimu himayatul amwal, okukuuma ebyobugagga, wadhalika min jihataini, mu mbeera bbiri. Embeera esookera ddala, buli w'okuuma ssente zo oyinza okuba obadde okolagana n'abantu ab'enjawulo. Buli w'otalaama ezo ziba zikoze eki? Olina sheya mu kampuni ez'enjawulo oba bizinensi mwagitandika babiri. Buli w'otalaama ssente ezo tojja zikuuma. Batono nnyo abajja okuyimirira bw'ati agambe ti bannange, basiraamu bannange, tufiiriddwa nnyo, omusiraamu ono afudde gwe muziika, tubadde tukola naye bizinensi ewa Kisekkaawo, edduuka tubadde ne kapito wa bukadde 4, naye ebibiri bibye, ebibiri byange. Muntu asirika buki? Busirisi. Kati buli w'olaama okuuma ku by'obugagga byo. Nina poloti egindi, Seviiri oyo yagimanyi weeri, era omumenshoninge agibalaganga, naye bw'otamenshoninga nga naye asirika. Munayinguzeeyo akantu kange, tereka endagaano. Abantu babula n'endagaano z'abantu nga tebalaamye. Nina ssente ku akawunti mu bbanka bweti, kintu byo ne bimanyikibwa, okuuma bya bugagga. Abaana bo bano basobole okufuna, baleme okufuuka empomboze ng'omaze okgenda, kubanga buli woofa amaka gakyuka. Bwe temulaba abakyala balabanga abasajja abatalina mugaso waka, naye nga wafudde, awaka wakyuka. Ayinza n'okulemererwa okuteekako yaka, naye nga wano akuvuma, akuyisaamu amaaso, akulabanga atategeera, ojja n'obuveera akuga weewuuba, kumba olina omuki, naye omugaso gwo agulaba omaze kufa. Naye wano tebagulaba. Era neewunya nnyo abakyala ng'omusajja atuuka awaka n'amutunuulira bw'ati ng'ezzike, n'amujerega, kebera by'oleese, ate agamba gwe abireese. Kebera by'oleese, oleese biki ebyo? Nga talabanga nakko kintu omusajja kyayinza kukola kya mugaso.
kati buli wofa awaka wakola ki embeera y'abaana ekyuka sheekhe oyinza okuba nga obaddewo nga wallahi otetenkanya mu bunaku bwo ng'abaana balya ng'omukyala talina wasobola kutandikira kati okuuma ebyobugagga by'abantu by'abaana bo n'oyogera emaali emu abantu abamu sheya bantu bakola bizinesi n'abantu abantu ne basirika ababo bamanyi nti bibyo n'abooli bamanyi nti byoli kati fa obeere ng'ebintu obirambise nina bizinesi ne gundi natandika naye bizinesi bweti nina ettaka bweriti buli woolama mulimu himayat almaali okukuuma ki emaali tuli fena kubanga ebyo byonna tuteekeddwa kubyerabira ku muntu ng'akola ki ng'alaama ensonga ey'okuna katu tanazu baina alwaratha okujjawo enjawukana wakati w'abasika buli yenna alaama aba ayambye kujjawo enjawukana wakati w'abaki w'abasika abaana bange bonna basika beerondangamu chairman omwana wange gundi ye mwana wange omukulu asembayo ye gundi ojjawo enjawukana omuntu ayinza okufa ne bamuleetera abaana n'omukazi gwe yayogerezaako obwogereza nga tabeeranga nako naye mu nsonga z'obufumbo n'akusiba omwana ne gwe basuubira nti akufaanana mu bufaananyi bweru ne bamukuleetera naga kana akaana akeeru osobola okukamusiba kubanga bamanyi ofudde oli muki oli mugagga olina ebintu ajja kugira bugizi ate oluusi bakulaba omukyala wamuvugako ku pikipiki nga yagaana omwana ono wuwe mutemutera okulaba abantu nga babasitusa bannamwandu basitukeko ababiri ne basituka bana taka ate bano tinaffe tubadde hakkize kati buli woolama ojjawo enjawukana ezo nfudde bwe nfanga ndese abakazi bameka babiri be bakazi bange mu mateeka nfudde ndese abaana 7 n'oba mentioninga amannya ntegerekisi naye buli wootalama ojja kulekawo enjawukana abantu babbe n'emmaali y'abaana mulaba ensi bannaye yaggwamu ensa wallahi omukyala ajjanga akuba omulanga n'aviiramu naddala n'amaziga naye nga tomukwanangako tomwagala wabula nga yabazizza naga nti wano hatta abakyala abamu beegatta ne bayimaamu abatali mu ddiini ne babakolera malegi certificate namuga ojja kakasa nti gwe watuwoowa n'akuba omulanga n'agamba dde mukazi we emaali n'agitwala ntegerekisi mulina okulaba nti mulaama mwalabako akatambi bakazanya nnyo oba mwali mulowooza oba katemba simanyi oli eyajjanga akaabira omufu n'alaga nti mukwano gwe n'agamba mukkirize yaba amuteekayo waki mu ntaana olw'okuba abadde nfanfe munzikirize muteekeyo bw'omu mukwano gwe n'akaabaawo amaziga amayitirivu naga ateekayo munno kumba agenze eri neki ayagala muteekako kinkumu omufu agire ate anyige ekinkumu ku ndagaano etwala ebyobugagga buli woolama oba ojjeewo enjawukana okulaama kumalawo ki enjawukana ntegerekisi kati katu tanazu baina alwaratha fahinama yatruku rajulu wasiya maktuba buli muntu waaleka ekiraamo ekiwandiikiddwa aba ayambye ku kukendeeza enkaayana n'ekiwulaamu tokyogera bwogezi tuli fena mushafahatan uktub wandiika bino ebyogero oluusi byerabirwa yali atudde awo ku alidina n'ayogerako ne gundi nti bw'afanga bamukolanga bwe bati wandiika kyotegeeza toweesigamira busigamizi kuki bagenda ne babuuza ye abaddeyo naye kiraamu nti yayogera awo oluusi abantu bakusalako n'ebigambo ebitali biki ebitali bituufu naye buli woowandiika
ate bw'omala okuwandiika ekiraamo kigabireko abantu abeesigwa abalimu eddiini. tumala gawa abantu boononefu. waliwo omuntu gwowa ekiraamo n'omukwasa ekiraamo kyo, buli yenna gwamanyi naaba nga yategedde nga we walaami n'ayita n'abaana. bulijjo taata wamwe alina abaana 3, mwana n'abuuza kiki, nalabye alaama ng'agamba nti alese abaana 3, kumba ate gwabuulira tamutadde na mu kiraamu, omwana ng'alumba muzeeyi. taata njagala otubuulire watuzaala mwani, obutatuteeka mu kiraamu kyewaidde imaamu Siraaje kiki? Siraaje kumbe tasirika, atabula famire nga n'omuntu tannakola ki, tannafa. abo abantu abo abasabukasabuka temubawabiraamu, oba kukwasa ekiraamo kyama okijja naye omuntu ng'amaze kufa. banayinze nina ekiraamo naye buluntu n'amanya nti gundi bw'afanga gundi yagenda omusaalira alese abakazi 3 alina ebyobugagga, kuuma ebyama. oba bakukwasiza ekiraamo kuuma, ate ekiraamo kigabeeko kopi. Seviri analeeta kopi, ne Siraaje naleeta kopi, ne Kiguli naleeta kopi, ne Usaama nga era maama byawukana nga tebakakasa nti kino kyekituufu. tulaame, ate bwe tumala okulaama tuwandiike tubikwasa abantu abaki gabako kopi. ate bw'oba omaze okuteekamu abaana bo, Allah wakubuleesinga ezzadde ddala lyongeremu. luli wali mu mwaka 2021 gulina abaana 7, Mungu akuwangaziza akutuusiza mu 2024 ozaddeyo n'abaki n'abalongo, bongeremu. leka kuleka kiraamo kijja kutabula bantu nti nga bano teyabateekamu. waliwo alamba n'asaza nawulaga 10. be bano abaana bange bensazizzaako, wallahi naddamu n'azaala. kati abo bozadde lwaki oleeta enkayana? waliwo omusajja gwe nabagambe yagamba mukazi we toddayo kuzaala, nkooye abaana, si kyalina ssente zirabira abaana, tokiddamu. ate amugamba tokiddamu, ate ayagala yegatte naye, ne beegatta. mukazi naafuna olubuto namugamba nakugamba sala amagezi oluggyemu, kazi wattu n'aluggyemu. bw'alugyamu ogwasooka ate naddamu era neyegatta naye, n'amufunisa olulala. namugamba nagamba nakoowa abaana, saagala baana, sikyalina budde, sente zimbonyabonya. ate eno yegatta naye ekiro. mugamba temwagala baana, ate okwegatta mwagala. kati bwe yegatta naye omulala n'amufunisa olubuto n'amugala lugjeemu, n'agaa sisobola. oba abaana mbalabirira, kambalabirire mbeere taata mbeere maama. n'azaala abaana aba balongo aba. Mungu n'amuddizawo oli gwe bajjamu noono. oli Allah. kati gwe lwaki osazaawo nti nkomye nakoma ku kaana kano, ate kumbe ebbali okyakola ki? okyayiriba n'abakazi. obamu ng'ozaala, obamu ng'owowa ekito. waliwo gwowowa omutaata ayagala kuzaala, buli gwowowa omuta ayagala kukola ki? n'abakazi babala, bwakulabako ng'oliko ssente bayagala kuzaala. abakazi abatayagala kuzaala be bafumbiddwa ffe abaavu, aga ogira obaza ayinza okukumalira obudde nakuzaalamu omwana n'obona bubonyibonyi. naye buli yenna afumbirwa omuki omugagga ayanguwa okuzaala nga tomugambye nakugamba nti zaala. ne famire ye mugabo ge zaala togenze kuzannya, naye aw'omwavu bamukuutira weekuume. ogira okola ki? ogira olindako. Mungu atuwegge sente n'obuko bwonna ne butegeera nti kitolina. okanda mukazi butazaala, kumbe bamukuutira nti sooka olindeko olabe future ye anaafaanana ati. ensonga endala ey'okutaano yeddirira esembayo al istidaadu lilmauti, okulaama kulimu okwetegekera okufa.
buli alama bwati abakakasa nti essaawa yonna Allah ntwala. Ekiraamo kino kikuyambako okwetegeka okufa. faman yaktubu wasiya, buli yenna alama ekiraamo nakiwandiika, fa innahu yauddu nafsahu lirrahil, aba atadde omutima gwe saawa yonna Allah amukola ki? Amutwala. wa hadha yadfa'uhu lil istidad, ekyo kimutwala okubeera nga yeetegeka watazawudu lyaumi lmaad, n'abeera nga yeesibirira entanda ku lunaku lwagenda okusinkana Allah. So nga ffenna twetaaga okwetegeka. Kyobola nabagambye ebitugaana okulaama kulowooza nti tukyali ku nsi, naye buli wennaama bwe nti n'olaama oba olowooza nti essaawa yonna kino kyentegese kigenda kukola nga maze kukola ki? Nga mmaze kufa. Kikweyongera okwetegeka n'okulowooza buli kiseera. Tegerekesa basiraamu, okulaama mu hikamu eziri mu kulaama al istidaadu lil mauti, okwetegekera kusisinkana Allah n'obeera nga olaamye, kubanga ekiraamo kyo kirina kukola nga omaze kukola ki? Kati olaama oti ate nodda mu muzannyo, bwenfanga ate n'ozannya noba nga okyali muzannyo. Nsonga endala al ihsaanu ila dhurriya, mu bimu ebigenderwa mu kulaama al ihsaanu ila dhurriya, okulongoosa eri ezzadde. Buli woolaama bwoti olongoosa eri ezzadde bima yuslihum wa yanfa'uhum fi diinihim wa dunyahum, ebinaabagasa eri eddiini yaabwe ne ku nsi yaabwe, n'obalaamira okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu, n'obalaamira banywerere ku Allah, bafe nga basiraamu, bafe nga tebalokose, bafe nga tebasamidde nga nabbi wa Allah Ibrahim. Allah bwamutunyumizaako wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunay inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bwobanga oyisa abaana bo olina byobakuutira mu kubalaamira, balaamira eddiini. Naye tugenda ne tuyita abaana ne tubaako bye tubagamba ate nga tusiga mpalana. Baana bange bwe mbanga nfudde, olumbe luno mulaba luntwala naye luvudde ku mulirwano oyo ku kibanja. Ekyo kikyoteeka mu baana nti mulirwana bamukole ki? Bamuteekeko eriiso. Yavuddeko okufa kwani? Omuntu ayita abaana be n'abalaamira bannyina nga bwe bamuloga. Ebyo bigasa ki? Oleeta empalana ezigenda okusigalawo nga nsikire. Era ogenda okulaba omuntu afudde ng'obwama buyita mu baana. Senga Zaalika yamuse, yajjaawo ekiro n'afuuyisa emmanju mu kiyigo nga tebamulabye, bagenda okulaba swi, olowooza ki ekyamuleeta n'afuuyisa emmanju? Muzeeyo okuva ku olwo teyaddayo kutegeera, n'alwala bulwadde buganya okuwona lwa ssenga oyo mulogo. Abaana mubakuutire kutya Allah, kusigala ku ddiini nga Ibrahim bwe yakola, nga Allah baatugamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din. Baana bange Allah yabalondera mu byonna. Yabalondera ki? Eddiini. Ate abamu bayita abaana nga babakwasa ki? Bino ebibbo, aga kino ekibbo kinywezi n'effumu, obeeranga muzira olwaniriranga ensi yo. Erisajja eryana erikulu nerikwata nali endeku n'ekibbo kirimu emwanyi, ensimbi eŋŋanda nekiritwala. Naga nti taata yankuutira obutata kintu kino, nja kukuba omuntu. Olaamye bubi. Abaana obatadde ku bushiriku, bafe nga baki? Bashiriku. Era ebisumbuwa abantu mu famire bye muzeeyi yalaama. Oli akujjukiza tojjukira taata nga atuyise emulago, yagamba ebintu bye n'okakasa oli bikuuma. Naye oli amukwasa effumu obeeranga musajja, otabaalanga. Otabaala ki?
Allah atugamba nga mmaliriza, am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Yababuuza ma ta'buduna min ba'di. Yaqubu atuukibwako ekiseera ekyokukola ki? Yabuuza abaana be bayise okubalambira, ma ta'buduna min ba'di, mulisinza ki wessiba? Naye ate ffe laba tubakwasa mafumu na bibbo bigali, ofiiriranga Obuganda ate notamugamba nti ofiiririranga eddiini, obeeranga mulwanyi, otabaalanga nga bwembadde. Era ogenda okulanga baga nti ono omwana Mustapha amusikidde mu musaayi, ono n'amusikira mu ki? Mu nnono. Eyo olaba layini gye balagamu eba nzibu. Kale ezo ezimu ku nsonga lwaki obusiraamu bwateekawo okukola ki? Okulaama. Omulundi ogujja mukkirize insha Allah tujja kunnyonnyola tulaama tutya, tuwandiika tutya ekiki? Ekiraamo. Buli alaama batagenda kufa, wabula emigaso egyo gye nnyonnyodde gy'oba naawe otunulamu ogambe nti ddala mu butuufu omuntu yeetaaga alaame. Abamu tulina abakyala mu kusikaŋŋana omuguwa, anobye, toli naye, ali yekka naawe oli wekka. Kati bw'ofiira mu piriyodi eyo ate najja ng'aga nti mbadde mukyala, mulaame. Fudde sirina mukyala, mukyala wange yanoba, mukyala wange namutalaka. Oba ntegerekisi? Olambike ebintu naye bwe munaaleka buli ssaawa ebintu nagalaale enfanfe. Oba ntegerekisi? Biba bizibu, biba biki? Bizibu. N'olw'ensonga eyo tulaamire abantu ab'obuvunaanyizibwa. Ate bw'olabanga mukyalawo ng'alimu akambayaaya, kubanga omukyala gw'owasizza omumanya, noga omukyala ono bwe naafa agenda kutabula ki? Famire maali yonna agibabbeko. Siba ekiraamo okinyweze, kisibe okinyweze nga talina wakola ki? Mulimu abakyala nga bagezi n'okusinga nannyini maali, alina ne balooya, asobola okusayininga nga ggwe, kyewalaama n'akisazaamu n'awandiika n'asayininga. Lwaki omukyala akuzuukusa ekiro naga baako byoyogera ng'akujja mu tulo ssaawa 8, haji baako byoyogera nti ebiki? Bw'ogendera wano kisajja tukyogera kiva mu tulo ne bakyogeza, kumbe n'alikodinga. Ennyumba yonna ngikuwadde, weebake haji, weebake. Neyeebaka, kumbe bamwogeza muki? Abakazi mbagendere, mulimu abagezi, abamu babasiriwaza na laavu, akuteeka wano mu kifuba kye wano wokka n'akusesemya buli kigambo. Layira ng'oba olayira benalikodinga, gwate olowooza mb'oyogera mumusanyusa mwegatte mu mboozi, mu masanyu g'akaboozi, kumbe era olumala okwogeza bwe papa naga teri, weebake. Amaze okwogeza buli kakiki, kumbe akulikodinze. Kati olufa nga yajjayo likodingize, yagamba osi ye mwannyina mmwe ng'ayogera aga nti poloti ey'Entebbe Road agimpadde. Lwaki baboogeza batyo? Omukazi mwegendereze, buli we weebaka weebake ng'otegeera. Lwaki weebaka wenna? Nayogedde sitegeera, yanzije mutu. Lwaki oyogera? Wakuzuukisiriza bw'ati, beera ng'oli soba. Mulimu abakazi sheekhi nga bagezi, abakazi bagezi naddala b'omulembe guno be tuli nabo, bajja batwalako ebintu ng'ate mmwe kennyini mubikoze eki? Oli akuzuukusa oli mutulo, sayininga wano, n'osayininga wenna ovubala tulo, n'osayininga n'obiwaayo.
n'atwala oluvaawo anti kyetugamba ati banemaliriza saba Allah atuwa abantu abaki abalungi ate abatulumirirwa abatusaasira. Bakazi b'ennaku zino abasinga tebakyakola ki tebakyasaasira bo banyaga bunyazi bati anyaga n'abaana be. Funa abakyala nga balumirirwa nga ne bw'oliba ofudde ajja kulumirirwa abaana bo genti ekikyala kino kinnantongoke newe nkirekera abaana bange babiri kisobola obbalabirira. Naye mulimu abakazi ng'olulifa bwe paba biwedde teri wa luganda lw'okuddayo kukola ki kusalawo byonna nabizinga oli eri wafadda tosobola kwogera yoba okola ki muwoza kimu onziikanga awo kumpi n'ennyumba n'ennengera onoolaba ki ojja okole ki kisoboka. Bannaaye kyembagamba bulijjo naddala mmwe abatannaba kuwasa mwegendereze temmala gagwa kuba ki ku bantu ku bakyala si buli akulungiyidde nti muki nti mufumbi si buli alungiwa nti mufumbi. Tetegereze tunuulira famire gyowasa bantu bano bafaanana batya naye ojja kulaba ekyana kikukubye kibigula oba oyo newe bakola batya sisobola muleka kumbe lwerumba olugenda okutandika okukutwala wekka ne bakutta wekka n'ebintu bye ne babikola ki ne babitwala. So maliriza nga mbagamba mubeere bakozi mukolerere abaana muwandiike ebiraamo mu mpandiika ey'obuki ey'obusiraamu. Abakyala be mutadde mubawandule mu biraamo oyo si mukazi wange. Abaana abatali bammwe mubajjeemu muleme kusibibwa baana nga mumaze okukola ki okufa. Abamu bajja kujja nga bazze kunyaga anyage ku mufuuno awo amala okufunawo kyafuna ne ku mufu omulala era anyage naye amutwaleyo nti waawano kumbe nga ye ali awo kuzanyisa baki baana kufuna nga bwadduka. So tukole nnyo tukolere abaana baffe ne famire yaffe tuleme kubeesingira ku bakyala kutukolera. Lwaleero ennaku zino abasajja basudde nnyo ennanga baagala bakyala balina ki balina ssente. Oli n'atuuka n'ogga nti nga nabbi ye yafuna yali alina ssente amusinga emyaka gw'oli nabbi. Allah okumusembereza omukyala alina ssente kutulaga ate ffe abasigaddewo ti omuntu yenna daawa yeetaagisa ki ssente. Kyava nabbi Allah yamusembereza omukyala alina mwaka ki asobole omuyambako ku ki ku ddaawa egende mu maaso. Naye ate gwe oyagala kubba mukazi oza kimu njagala omugagga alina ennyumba eri mu kikomera andabirire gwosigaze mulimu ki obanga mashinale bakupangisiza bupangisi mpologoma empangisa enkadde kivaamu nga akujerega n'ekyakuleeta tokisobola nga weefunuggula ekiro mugongo gukuluma oli awo oli majje mapangisa ku kiseera osiiba mu byuma ajja kumpulira gwe nasigaza kuwulira tosobola tolina ssente nga bakuwuliramu ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu akawaayiro k'omuki Abayisirayiri etutabalumbagana ng'aba Hamasi ebyobufuzi bino eby'Abawarabu sibimanyi olana ebya Uganda byannema kubanga bukya nazaalibwa ndaba pulezidenti omu kati sibimanyi sijawe ebya Hamasi sibimanyi ababitegera betuba tubuuze tegereki wabula tusaba Allah baganda baffe abali e Palestine Allah abakole ki abataasi sajja Abayisirayiri babamalawo
omuyudaaya afuuse omuyudaaya mukutta. Kali ebya Hamas ebyo sibimanyi nnyo, saagala kubiyingiramu, saagala nnyo okwogera kyesikola kyesitategeera. Waliwo ababimanyi bannabyabufuzi nga bawalimu balungi abagoberera entalo ezo, naye nze ebyentalo byannema okutegeera. Kale ono muganda waffe mumuddize ekintu kye. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.